abatulaba tugenzeko mu faamu eno twagala kuyiga ente ogirunda otya n'ogifunamu amata. Ente zino nzungu mpozi honalebo ziriki ziba 70 60 ziriki 80% Frisian. 80% Frisian. Tuline honalebo jukira interview twasembera nga tubasuubiza okudda tugere ku nte zino bwe bazirunda ziri mu kutambula kati gwo omulunzi wenna nga wandyetaaze okuyiga okumanya embozi yaffe eri eyasooka we yakoma ng'avudde mu state house atandise okulunda. Pozi watugamba wagenda okujjanga muyina ente mmeka kubanga n'obabuuza sigenda kukkiriza obabuuze. Twatandika n'ente enganda zaali 15 nga twagala kuzimanyiiza ekifo kino nga bwe mukiraba. Then with time tutandika kuzikyusa ne zibeera 50% Frisian. Kakati tweyongera ntulaba nti twetaaga okuwongeramu omutindo 80% 80% ne 100 oyinamu ne za 100 mwezi hizo kakati ente zino naddala 75 waliwo 65 waliwo 75 waliwo 80 na 100. Yes sir. Ente ezo omuntu singa abeera wakulundira like ku ttaka nga katonotono tekibeera expensive kuba kati wano tuli ku faamu ttaka ddene omuddo weeguli naye era wadde weeguli twalabye ebyuma waggulu eri ebikola silage. Kati ate kitegeeza nti omuntu aba alina okwetaaga wajja ebyokulya byazo. Bw'oba ng'oyagala kulunda ente zaffe zino ng'olina nga 2 oba 3 olina okuba nga osimba ebisagazi n'obeera ng'ozigabirako ku bisagazi. Bwanga toziwadde ebisagazi era zigenda kuwa ekyoyagala. Bwanga ente zaffe zino osobola okufuna amata ga lita 3 buli lunaku. Ku makya ng'okama lita 17 then olweggulo n'okama lita eziwera 13 buli nte. Kati bwanga toziriisiza bulungi n'ozinywisa bulungi amazzi n'oziwa omunnyo tosobola kufunamu. Era nze buli bwenkeera ku makya nga sinagenda ku office era nsookera mu nte zange zino nkeera ssaawa 11 12 awo ninzi kusa abakozi tutandika kukama bwe banga bukeesa era nze ntambula n'omwami wange simuleka mabega. Ozemu eby'omwami twawunzika luli otubulidde lwaki omwami tutambula ffenna era ndowooza muziraba wanga tukwataganye n'omwami tumusobola kubeera n'ebintu ebiseera ebisinga tutambula ku makya ninsooka nimanya nti nkamye amata genkana bwe gati ne bwe gati awo ningenda ku mulimu ku district nze mba njagala buli omu abeere ng'alina kyakola nkeera nimbeera mu nte ninkola kyembagambye era ente ziraba nga bwe zenkana amata ago gwaraba kakati buli lunaku. Ampuliriza soko otunuzeeko eri ali ku kamera otunulire ente ezidde eri. Ente zino ziri mmeka? Ente ezikamwa tulinako 17. 17. Yes sebo. Ezikamwa zibamu litanga mmeka? Lita 8 buli lunaku. Lita 8. Banga waliwo ezibanga zigenda kumalirizo nga zifunye embuto nga zimaliriza nga zine embuto za myezi 7 6 awo bokama mu litanga 10 n'olekera omwana okugenda kuzaalibwa usangemu ku mata. So ebiseera ebisinga buli emu ina gundi yayo naye nga eyakava kuzaala ebeera mu mata agenkana lita 3 buli emu. Ampuliriza tulina omukyala Honorable Besigye Kereni Vice Chairman wa Mubende Chairperson wa Mubende District ate era nga ye mukyala Besigye mukyala Herbert Betunze tuchaddeko mu farm ojjukira we twasembera nga tunyumiriza emboozi obavira mu State House ne bakwate kubo ne bajja eno ne basalawo okutandika okukola emboozi nga zino olumu mba sisobola zikola naye mulimu ekikuwaliriza n'ogamba omuntu ali mu office omuntu ali mu State House lwaki mba nsuula wo mulimu nzije eno nunde omulengera yayambalidde ddala ng'omuntu omulunzi ate si yalunda wabula ogwe gwa kusupervisinga na kumanya nti emirimu gitambula gitya mu farm oyinza okubeera gwe ng'olina ente nnya ng'olaba ente nnya z'oyina ezo weetaaga mukozi n'okeera ku makya kwambala kutambula genda nga tosobola nafuna budde buzirambula wano we tuyita bisooto nno byereere amazzi mayitirivu eno wansi gye tuli kubanga bw'otunuulira zino ente nyina nze kyenjagala oyigemu leka kulaba bulabi mu zino ente osobola okubaako n'ente nnya nga ziri waka akugambye ente nnya zivaamu liita 3 edde kubisaamu ekikopo bwe kiba kya nusu 5
ku sente ntono tubale ku sente ntono nusu bitano lunana kumacha oyo atugamba mulalo naye yetalabikira mu kamera yagambya nzo ogwange gwa kulunda ante sokolekeho nale bonkubuze singa omuntu aba yetaze okutandika ente n'ente emu eyinza mujja ko sente ngammeka kubanga ekyo nakyo kikulu ti omuntu ayinza okwetaaga okulunda naga ente nazirabye nga zirabika bulungi naye kapito bobo yagala kulunda ente nga zino ezaffe ez'olulyo yes kyandibadde kirungi n'ogula ente nga tenda kuwaka nga ine gwako kyetaaga ogula ente eri kumpi kufuna eggwako oba eyina eggwako kubanga yejo kwanguyiza okufuna sente kati ente ng'eyo gy'olaba eyo eri milioni 3.5 milioni 4 eno enjeru eyina ebibala enjeru eyo gy'olaba eyo eyina ebibala ebingi ali ku kamera ndooza agira enjeru eyinako enjeru ebyeru bingi ali ku kamera tambuloddeko ko maaso tofaayo ffe kasatu bawa audio 3 kubanga oba okimanyi nti mu myezi 7 8 kubanga eriggwako ojja kubanga otandise kufuna ofunye akatwa kakazaalibwa nobeera ne maama waayo nobeera n'amata ga buli lunaku kwegamba otuukira ogambe milioni meka milioni 3.4 kakati atulaba njagala okubiseemu akafaananyi ng'oli mwana wa boda okute milioni zo 5 ogiguza ogenze ku kkubo kati honale wano wenjagala tuweere abantu amagezi milioni kati ziri mu milioni 5 mu emitwalo 3 picha empya oguze ente kuba oyinza okubanga oyina woolundira kati katwogere ku ayina twagala kugamba ali mu tawuni nga toyina oyina woogirundira ogiguze milioni katugambe 3 olamuza bulungi bagikwadde ku 3 ogiguze neggwako mu myezi nga katubale 6 ezadde etandise okuwa amata ekitono ennyo singa biba biganye yinza tandikiranga ku liters mmeka liters 2 ene entwe yakafune olubuto egenda kuzaala ogusooka kubanga ebetetera bakuvaayo bulungi ekuwa lita 25 23 nga yakazaala then bwezaala omulundo gw'okubiri awo weegendera ddala ku lita 3 kubanga awo eba etandise okuvaavaamu ng'evuddemu egazi ye kwegamba eba amaze kusumulukuka gwe ng'aludde mu kulunda zino ente zino eziri ku 80% osuubira eyinza kukoma ku nzaalo nga mmeka 12 ente zaale nzaala 12 teriko nti ngando oba nzungu kitegeeza ebe kuzaalidde ebyana 12 biba byana 12 mu mwaka ezaalamu emirundi emeka gumu mu mwaka ezaalamu omulundi gumu naye mu myaka 2 esobola okuzaalamu emirundi 3 kubanga buli wemala kuzaala neeweza emyezi 3 bwebanga erinako ennimi yaayo ennume era efuna lubuto ng'emaze emyezi 3 ng'emaze kuzaala naye n'osigala ng'ogikama kutuuka emyezi 7 n'akaana ng'okawa ebyokulya n'ebyokunywa naye emyezi 7 eweza emyezi 7 ng'eri lubuto ng'eba erya bulungi myezi 2 esobola okukola ki okufuna olubuto so ente ezo z'olaba enzungu ye ekuwa amata throughout oyinza kulindamu emyezi 2 gyokka neezaala n'oddamu n'otandika kukama amata gayo tulaba tuliko eno bawayita buwekula south akatundu bakayita kayebe sabu kaunti kanyigalamire trading center wakamera okinkoledde kyembadde nsinga okwagala ente eyo ginsembereze kwambadde nyina ekibuuzo kyenjagala obuuza naye ate ekibuuzo sijja kibuuza bulungi nga ente eyo togindeetedde kati eyo ente nga bw'ogiraba njagala twogere tusoke tuwabule omuntu ayinza okwagala okuzirunda kubanga eno program twagendereddemu kuyamba ku muntu eyandyetaaza okukola obulunzi bw'ente ayinza kubukola atya n'abufunamu leka ntunule n'eno kati deno wa kamera deno jangu deno ente zibeere eno nga bwe zirya mpolampola ente zino kirwadde ki ekisingo zitawaanya nga kirina kubeera agently nga kugamba obeera bulindaala bagiyita ki amashuyu tugayita amashuyu mu Runyankole amakebe ge makebe mu Luganda ge gasingo zitawaanya era zonna gwe musujja gw'ente era bwanga tokutegedde mangu ezo ente zungu esobola okufaako mangu kati prevention yagwe beetya
Eddagala tubeera nayo buli kaseera nyo kwanga oyina eddagala nga liri kumpi. Eddagala nyinza kugamba naye oyinza butabitegeera bulungi. Okulingamba ogenda dingamba. Nyina kyenjagala manyi batugamba nnyo mbweze ente. Kubanze nali nnuzeeko 65 sirundangako 80%. Batugamba mbu libe expensive naddala 75 okudaagulu. Nti libeera expensive. Omuntu ayinza kulwanagana atya okulabika nti eddagala aba nalyo ente agifunamu ate nga nayo weerinamu. Kati ekikyetaaga okwetegeka bulungi. Olina okwanga weetegese omanyi nti ente saawa yonna erwala tegenda kukubira esimu nti ndi mulwadde. Olina kubanga mu stowayo olinamu eddagala lya buli kika. Kubanga omanyi bw'obanga tojjanjabye tejja kuwa amata. Olina buli kumaca olina okukeera nga bwenkeera n'omwami wange. Ntugenda mu nte ntulaba eno ndwadde oba sindwadde. N'omulalo kenya omulalo yenna asobola okukugamba nti ente yasiibye bulungi. Kati n'oyingira bulungi mu kiralo olina eddagala gotambula nalyo. N'okebera n'okwata temperature. Oya ekyo wadda kyenjagala. Era bakayita thermometer. Ekitegeeza ebeera yakucheckinga on a daily basis. Daily basis. Kasitebe oba ogiraba nti ndwadde. Ocheckinga every day. N'oteeka mugunda eri mu kabina kaayo mwe bacheckingira temperature. Kati n'obala bulungi naye eringa omuntu. Bw'osanga ziri 39 era n'ogikubye empiso yeetaaga. Kati 39 lwebeera endwadde ebeera musujja. 39 40 ebeera n'omusujja. Ebeera bubi. Era nga naffe bwe tuli ndowooza kubanga naffe bw'obeera mu 30 kuva 35 kudda wansi eba tegina buzibu. Bannamu ng'ogikebedde. So toweetaaga kubeera onoosijanjaba bujjanjabi n'ogikuba empiso n'okola kinga tosoose kugikebera. Soka n'ogikebera bulungi n'omanya nti ndwadde. Bw'obanga toyina thermometer era oyita omusawo si buli omuntu alina okubeera ne thermometer. Ekirala ezente ekiki ekisinga okuleeta omusujja ebeera mbeera ya budde mazzi ge zinywa. Ekireeta omusujja babiyita batya? Nkwa. Enkwa zezireeta omusujja. Bwe zigisukka ogiruma. Bwe zisukka ogiruma. Ente enzungu ziri sensitive nnyo. Enkwa zezireeta omusujja. Anti waliwo abagamba mbu eno sizoni ya musujja. Eno sizoni ya kino. Kati ng'omuntu ayinza okulowooza. Kimwetaagisaayo akadde nti sizoni kasaayi ya January tennatandika nedda olina okulaba nti ente ozooza buli lunaku sprayinga buli week. Olina okusprayinga once. Awo wakiri ekya wansi kitegeerekeka. Kuba bw'oŋŋamba nti buli wiiki buli lunaku fe twoza buli Saturday. Era zino ente nnyingi ezoolaba zino era ziwera ente 305 n'obunyana bwazo. Ezikamwa ziri 18. Then zino eziri mbuto ziri nga 17 awo. Kati eno padoka erimu nte zino zokka ezirimu. Zokka zezirimu. Ezino ezikamwa. Si padoka it is one mile. Mayiro emu yettaka yerimu zino ente zoolaba zino zonna. Kati mayiro endala mayiro yettaka endala erimu ente zino ez'embuto ezitanazaala. Lwaki muzaawula? Kiki ekiri mu kuzaawula? Kuzaawula kati zire ezirina embuto tuziteekamu ensajja yaazo egundi enume. Kubanga buli kaseera beeyagala zibazaagala kuwaka buli kaseera zibazaagala kuwaka. Akati bw'oziteeka eri ennyana ezitanaba kufuna mbuto wanga oleka eno enume n'ogireka eno ejja kwonoona obwana nga tundaba kutuuka. So tuzitwala eri nteekayo ensajja enume bulungi nezibeera eri nebeera ng'efuna chance y'okuzifunisa embuto. Atulaba ebibuuzo byengezaako okubuuza bye bibuuzo nawe ndowooza bye wandibuuzizza byenyinza okwerabirayo ate bye mba simanyi kubanga kasita ekirungi ono mukyala alina ofiisi mwatuula. Ekyokubiri alina amaka watuula. Ekyokusatu nange mwennyini ennamba zibaako osobola okuŋŋamba mpa ennamba y'oli omukyala eyali ayogera ku byente mbeeko kye mubuuza naye ng'ebisinga nze bwe mba ndaba ninga agenda abikubuuliza. N'ente sooka oginsikire ali ku kamera gindeetere bulungi nnyo. Kati eyo ente eri mu nzaalo nga mmeka? Eri mu nzaalo nga 3. Ekyali mu nzaalo nga 3. Bw'oba kati eno nga njagadde kugikuguza sitera kutunda. Fe tutera kutunda ente ezenkana bwezityo. Lwaki? Okujjako gwe kennyini ng'osazeemu n'ogamba banaye njegombye. Lwaki temuzitunda? Kati eyo nte era oluta 3 ate kati bwe banga ekyakamwa kijjako nga gozze n'ogamba mugimpe. Kwegamba biba bya kuteesa buteesa na kukkaanya. Milioni 7 nzikuwa. Kakati ente bw'oba otuusa ogitunda ebanga mu ssente mmeka? Kati twogere nga gw'ogamba
leka ngitunde nfunye ekizibu eri mu sente meka ani kyengamba tetwagala twogerere mu kutunda nti otunda just byakukaka njagala twogerere milioni 5 kitundu ampuliriza kikwetaagisa ente 4 okwata milioni za Uganda 2 sibwe kiri milioni za Uganda 2 oba maze okukolako semaduuka owa hardware nga ategeerekeka abatali bubi milioni za Uganda 20 bw'oba obadde ozitunda ng'oyagala kutandika kuzimba ezimba amakanga gategeera eyo ente eri myaka ng'emeka bw'oba osobola okugeraageranya omuntu ategeere eno yennume ennume eri mu bbanga kyeyo ebbanga esatu zo kati temubaamu nandaawo ndawo tuzijamu akyembuuza mwezo temutuuka noga eno nnume katugiraawe kati ffe twetera kubutunda nga buto abantu bazeetaaga nnyo kulw'olulyo lwazo kati obunome obuto abantu baja ne babugula ne babutwala mu nte zaabwe tunuzako ko wali mu kamera muziri enzirugavu waliwo eyo enzirugavu eri wano ekyemmanga eyo enzirugavu waliwo n'eryejja yiyo wali eyo nnume si yeeri ziri mu mmeka ekintu ekyakyenjagala okubuuza lwaki zifa nnyo amaaso kiva ku mbeera ya budde we zirundirwa abasawo batugamba nti waliwo eddagala erisobola okutta amaaso gaazo naye nga gasigala nga galaba lwakuba gafunamu ekizibu waliwo eddagala 2 lye batugamba nti tuddamu kulikozesa naye ng'oba wamaze kulikozesa terikola bulungi ku nkwa yeri zireetera okutta amaaso kati eyo yaggwako yaki kuba teyonse eyo nyena tenawaka saize eno ezo nate zinawaka sokoleke eyo kati tenawaka eyo tenawaka my god mweriri kati ne tenazaala kyeŋŋamba tenazaala yakawaka liri myezi 3 ze nakugamba nti za milioni 3 kitundu 4 kati waliwo eyo kati ni milioni 5 wakweri kumpi kumaliriza ku amataga gali kumpi kugwamu kyenjagala omanyaho nalebo kati eyo nte singa beemaliriza enzaalo nga tekyasobola kuzaala kuba ndaba n'okutambula tetambula bulungi ate ye amatagi mangi nnyo eyo kyagirina empiso eyo kati emiswali obuzibu yarwala kati kyokyalaba terina amaanyi bulungi kiki ekisinga nnyo zitawaanya kubanga ekyamaaso kyekyo kiri used nyina ne gye nalabye nga lyazibira ddala tukyuke tutunuleko ndooza saidi wetu enkwa ze zitera okutawaanya ente tewaliwo kirala joddeko saidi wano enkwa zokka ze zireeta obuzibu mu nte asoba togifuddeeko era enkwa zisobola kutta ente zonna ne zizimalawo ekirala ho nalebo kyenjagala omanya obalala obulwadde bwa kashanku ye bagiyita batyo mu Luganda oba ekola etya nze nnyina bwe mmanyi nange kuba kashanku ekaza era nabwe enkwa ze zireeta ekizibu ekala munda netafuluma nekola kibayita akakulumu yes bakayita akakulumu 3-5 nga tefuluma nga tefulumya gundi naddala ku zino kati eziri mu 80 bikyebyo ezo okusingira ddala naye ate ne bweba n'enganda nazo era bwerwala kashanku nayo tewona bulungi kati eyo ente nki nayo eri mu nzungu eno nzungu era eri 65 kuba ezo tusobola ezo sobola ezo kati esinga era kyekyo yosobola eyo si bonawe gisobola erezo zo naffe zo zirwala ezo zo zirwala ne bwonkudaalira olwedde kati nkugambye ezo zensoba kati ompeeno 10 yiyo ogambye ogifuuyira buli wiiki fe bwe bumala n'emyezi nga tubufuuyidde omanyi n'okukayitako n'okakongolako enkwa ne kagenda ne kaddayo mu ttale teba yemunga na zino ezeetaagisa ne lerebisi kyembadde njagala ekirala okubuuza bwetuuka enzaalo 12 ziweddeyo then oba ojja gitunda bagitwale nga nyama kati ebiseera ebisinga ente bwebe kukoledde bulungi ente ngekukoledde bulungi ekuzaalidde byana 12 amazima ga Katonda gamba banange nkola entya wakiri bwegwa wansi nti ogireka n'ekula n'eggwayo bwegwa wansi bweti oyita abantu nibagisala abantu nibagirya
temutera zitunda toyinza kugitunda ente yakukolere mulimu ogwo gulungi nnyo sokoleke eyo yita banno bantu bobayita n'ogamba mugye tulye ku nte eno kwegamba ng'ogyebaza kubanga ekitegeeza nawe si kyangu kubeeramu muno nante ng'eziweza enzaalo 12 zimwe ziri eziziweza kati ngeno waliwo enjemba gyenkola ze wali egiweza 12 ziweza eno etuyiseko wano tuyiseko wano egiweza 12 kati ate ekyazaala kakati eyinza kuddamu ezaala nkugambye maximum ziba 15 nzaala 15 naye bweweza 12 ezisinga zikoma ku 12 neba nga tekyawaka kisinziira ekifo kyerimu by the way kituufu bw'ogiriisa bulungi n'ekifo nakyo kikulu ekifo kyerimu kisinziira okubeera ng'ezaala n'ogirundamu ogirabirira bulungi ekuwa kyoyagala ate nga tetambula nnyo mayiro tukwate wali owa kamera jangu otukulembere tugendeko wali ku mazzi we zinywera nyina sayansi gwe nalabyewo omuntu yenna gaagali ngalaba waliwo sayansi tuyite wano tusaidi wano kuba wa kamera jasumbuyizibwa waliwo kye nalabyewo neneewuunya ne ŋŋamba mwe mukikola mutya amazzi ge gogolengera mu kamera atulaba kati zigenda ne zinywa oba zirinda agalimu omunnyo enywa amazzi bwemala kunywa amazzi ekyomunnyo kyonja kukikulaga wali omunnyo ogwo gulimu ebika waliwo gwe bayita simanyawo gwakisula waliwo ne gwe bayita oba baguyita bati omulala gulimu ebika 2 waliwo gwendabanga gulinga munnyo salt waliwo n'oguba ogwemu ebitakataka gendera ddala maaso wali gendera ddala maaso ekisula kyennyini nga zirya ekisula naye kati balongoosamu waliwo guno mulungi gulinga ogwaffe gwennyini gwe tulya kati bino mwezinywera amazzi dasaidi tuleeta mashini ezo mashini niwe mashini rai weri wano kati ganyweri ng'egaleeta wano galeeta negateekamu wano mu bigundi bino byolaba bwezimala okunywa zitambula nizigenda ku daamu endala bw'oba tutuuka gye tukamira naye waliyo daamu endala nizinywa niziyingira ewaka nawo waliwo amazzi gezirina okunywa nga tuzikama bwe tubanga tuli bakulundira waka kati tetwala tutunire nnyo famu kuba ate ku famu bino its capital omuntu wa waka eyinza kunywanga ebidomola bimeka bwaba wakugikima olunaku enywa ebijirikani 5 ente enywa ebijirikani 5 bw'oba togiwadde tojja kufuna amata kati twogerere mu mbeera gwe oli mu kyalo obiraba naye waliwo ayinza okubeera abaana bali bweru eyo nga yandetaaze akateeka eka mu kyalo singa obadde wakuteeka waka olundira awaka nga zirya muddo nga bwe zirya wano kiki naki kye weetaaga okusooka weetaaga amazzi ekisookera ddala nti enywa amazzi mangi gy'olaba eyo enywa omunnyo erya omunnyo era bw'emala kunywa kulya omuddo gwayo erina okunywa amazzi bw'emala kunywa amazzi egende ku munnyo efune ennyonta bulungi efune n'ebiriisa ebibeera mu munnyo bw'emala era eddamu n'enywa amazzi agawera bulungi n'okugicekinga buli kaseera kulaba nti buli lunaku n'olaba nti ente eri bulungi tisindwadde kyekisingayo kulaba nti ente sindwadde era bw'erwala esala amata bw'erwala esala amata ebeekuwa matono esala abatulaba batugoberera tulina omukyala Honorable Besigye Kereni mukyala Habati tuli eno mu faamu ye twamukyaliddeko twagala kuyiga zino ente enzungu osobola otyo zirunda tugenda tuvaamu ogw'okulunda naye nga ate okulunda kintu kirungi nze nakula tebagula mata nga wakiri wabeerawo ente 2 ku kyalo nga wakiriwe mugano naawo naye nga ebyokugula si byamaanyi kubanga luli twabawanga amata nga batuwa muddo nga osanga omuganda nga ayina ettaka ddene naye nga tetalina nte kati gwe ng'ogenda n'olundira eyo gwe n'omuwaamu amata olumu nga bwe tukikola naye nze ndowooza kakati bwe tugenda tuyiga tusobola okukola farming ow'ente nga zino wadde akataka nga katono nnyo ente 2 zeetaaga bunene bwa ttaka ky'okubeera satisfied nga zirya buli nte zino ezaffe eza Fresian 60% 80 whatever zeetaaga acres 2
zimala ente bulungi ente buli nte Yiga buli nte erina okuba ne acres 2 nga mu musana mu nkuba byonna nga tuli mu kwogera ku kimala ekimala bulungi nnyo nga tebiriiko nti banaye kakati ente zange zigenda fenjala buli nte beera ne eka 2 kitegeeza ente zino zirya nnyo omuddo zirya omuddo kyokyola bazirabika bulungi teziringa nga zino eŋŋanda se weemanya okuboola kati obudde buno ogisanga yeebase zino ziriira ddala eŋŋanda ogisanga obudde buno yeebase naye zino waliwo abazirina mu biyumba zero grazing obala kilograms kati ate kuba neeri waggulu nabirabayo ebiyumba obala kilograms ate ku kiyumba ku kiyumba kati fe just twatu addingako addings bonge ettaka ddene kati ku kiyumba twetaaga ziyinza kuba kilograms meka oba ogerageranyiza ku kiyumba ziba buli nte oyinza kuziwa kilograms nga 2 kwongereza ku muddo guno gwe zirya ng'okoze silage ng'okoze silage ogiwa kilograms 2 n'erya nga yakava kulya ate wano analunda ndowooza obiwulira si bizibu naye nga zikuwa anti nakye badde n'okumugamba si kizibu ng'otuuse ku extent ey'okugyamu amata kuba okugyamu amata kyangu kubanga bw'oba otulaze nti oguleyeggwako netandika okukama towumula kuba myezi nga gigyo oddamu era n'okama just myezi 2 gyokka gyostopingamu myezi 7 atulaba ayinza otubuuza kino ekibuuzo saakikugambye nti nja kikubuuza lika nkikubuulize ku seeti atulaba ayinza okulowoozaamu n'abuuza omukyala aliyo obulungi bw'ati n'ente zino ente nga zimuwa amaka baagalaba luli n'ebirala bye twanyumyako ekyakutwala mu politics kiki basebo ne banyabo kyantwala mu politics kiri bwe kiti bwe namala kumanya nti mu mubende semberako eno njagala fesi bagirambe mubende betago buweereza kikyandeeta kusingira ddala buweereza banga tori muntu ayagala kuweereza mu butuufu tuwande badde ng'otambula n'obeera mu kuvuma bukaseera bakuvuma ate nga politics byebyo byabeeramu kutuvuma naye mu butuufu n'onvuma nga ndi n'ente zange bweziti ekyandeeta kuweereza abantu tewajjayo kubalayo kintu kyonna sajja kutununyayo sente ate zije ziri sajja kunonya sente nga ku district nga bwe mutulaba si sente kati nga district ompaye sente meka zisobola kungulira ente ya milioni 5 ne government zegaba ndowooza teziba bweziti nazo ziri 50% Fresian njagala kuzikugamba kubanga abasinga tebasobola zino tukira government ereeta ente za 50% nga buli omu asobola okuzikola ki tiibo akulangidde yakolako ewo akugambye gwe sebo bawa 50 yayina 80 gweoyina 80 yagaba 50 kati bw'oba oli wakulo sigamba nti oli mugagga oba kibwanga oyagala kukola kubeera politician genda oweereze genda ng'ekikutute kuweereza genda kuweereza oli mumatifu nti oweereza ekitundu muno muova naddala nga kayibe nze ngezezaako kuweereza kubanga era ngezezaako kuweereza naye senga mba ndi kifo kyawagula ekisinga kya kansala ndowooza nalibane nga mpeereze okusinga ekyawumanye mupi kyogere bulungi ekyawumanye mupi ampuliriza kano akatambi nja kasalayo nkatambuze alangiriridde wano ku kyawumanye mupi bwe mukamuwa agenda baweereza okusinga bwabaweereza kayibe bale kyatulese kola interview ku bulunzi naye ate politician toyinza butambuuza bya bufuzi kiringa nga kugamba musawo n'omusanga ero musawo kiva ku kyolwala okunuma kati gyogenda omuntu mukugu bwe gyomubuliza ekibuuzo era bwe mbanvudde ku kya kansala nga njagala kuweereza obulungi kubanga kansala olina okubeginga n'osabiriza ku district era kati ngekyemba kukoleddeko era nga lwa mashenjero wane waffe ekizimbe mwakiraba nodda waliwo ekizimbe ky'essomero zena robinga otoyiretse nyingi zonna nazirobinze n'ebisingako ne nayikondo zonna nabirobinze era nga mbijja ku district nga mwami Ntambe Maiko buli lwe mugamba twagala kino mwami Ntambe Maiko atuweereza ffe tulina abatulaba mukirize mbasibulire wano abalabi ba Great Media UG mukirize mbasibulire wano emboozi gye tugenda okuddamu noono omukyala ejja kubeera ku mbuzi ebirungi byeyo naayina temumanja gye naze tebampadde ente tebampaddeeyo kintu kyonna nze zekola mujja gamba nti gwe bagenze mugamba akuweeyo ente nedda naye tujja kuddamu nga sindamu kuwa kusiibule faamu z'embuzi aina faamu ebiralo simanyawo yangamba 26 kati naawe ate yeetaaga okulunda embuzi zino tuzizala wambu temuli nnyo ssente gwajjo tubuulira era lujja kuba lunaku lulala si lwaleero kubanga obudde bungi bwe tumaze eno ekyokubiri eri emboozi enyuma nnyo nga tuli ku mbuzi zoke zitakamwa tujja zisangira ddala awo buli kimu okitegeere
okuviira ddala ku kiraalo otegeere okuva ku mbuzi eviira ddala mu lubuto mpaka lwotuko gijjamu ssente. Waliyo embuzi eyinza okuweza akakadde? Tuzirinamu embuzi z'akakadde kamu n'emitwalo 2, kakadde kamu n'emitwalo 3 weeziri n'akakadde kamu n'ekitundu. Ekigambo kyekisemba kitegeeza emboozi gye tugenda oleeta twegisubwa. Abatuuliriza njagala kubagamba nti buli omu waali alabe nti alina kyakola ekimugattako kubanga gwe mubeerawo nga timukola. Kati bw'oba omaze kutegeera nti wano wali ente esobola okuwa amata, bw'oba nga oyagala nnyo okulunda, jjangu ofune ente eyo naawe ogenda olundeko. Tujja kuwa amagezi g'obwereere, okulambula kwa bwereere, tujja kukusomesa okusinga nnyo omwami wange. Abimanyi nnyo okusinga nze nga bwe mmanyi ndi mu politics. Kakati ye abeera mu buli kaseera ku ssaawa eno wenjogerera ali ku kiraalo ekirala, ali mukola bazire z'embuto, agenze kuziceekingako, bw'avaayo agenda mu mbuzi eyo. So nsaba buli omu bw'aba asobola weegwanyize ku nte zino otandike naawe olunde. Era nsaba bw'oba olunda abaana bo tebajja kubeera na njala, bagenda kusoma, n'okulwala kwashako tebajja kulwala kubanga obeera n'amata. Balina okunywa amata. Era njagala bagamba bw'olunda amata onooweereza omwana amata galimu buli kimu. Omwana talirwala kwashako oba nalwala ebirwadde ebirala byonna. Kale nnyo mbasiibudde, Mukama bankuumire. Tweyanze ge mbadde ne Franka ku kamera, gwe tubatambudde naye olwaleero akuumira atakuumira musaala.